district ya Mukono elimu amagombolola 18 nga ku magombolola ago kuliko divisions 2 ezikola Mukono municipality. Mukama wange tulina abalonzi okusinzira kulonda okwaggwa emitwalo 35 n'ekitundu. Ku mitwalo egya 35 n'ekitundu Mukama wange nsooka kwetonda emitwalo 9 tejajja kulonda ssebo, era ekyo kyatukola bubi. Naye Mukama wange era nyongera okwetonda ku mitwalo egya 35 n'ekitundu emitwalo 48 gyalonda Museveni ate kwe yabbirako gwe gamba naweza emitwalo 4 ssebo. Abantu bano bakuwa obululu emitwalo 19 mu 13. Ekyejo tugenda kukikomya kunkolera akalonde nga buli omu atwala munne n'emitwalo giri omwenda gitalonda gya kulonda. Era tusuubira nti Sabo President nkwebaza gw'omu ku balwanyi abateekawo amaanyi nti obutafiira mu palamenti kutogikwatako. Webale okutambuza omukono Sabo, atambuza omukono. Era nkwebaza nti bwe nali mu ddwaliro ewala wajja n'ondaba, naye bazze wano ne batuwemula ne wabaawo omukazi omu atatya n'agamba nti nze Nambooze nfukamire neebaze kaggwa ensonyi eyankutula omugongo. Tekiribaawo basabo ne banyabo abo abasajja be tulina ovunaana nti mumenya mutya omugongo gw'omubaka waffe ng'akola bye twamutuma ate ne muvaako okufiiriza Uganda ssente nnyingi. Mubeera mutya ne gavumenti nga n'omuntu amenyesa omugongo temusobola mujjanjabira wano, alina genda bweru. Olwo bannayuganda abalala abamenyeko emigongo nga tebasobola tuuka mu palamenti bo bakole batya, bo bagoyingewa. Omukyala yali ayagala kwatulira Museveni kumujjukiza nti okusigala mu buyinza yakozesa buliisamaanyi, era otunula ku Nambooze n'okakasa obuliisamaanyi obwo. Ekisembayo Sabo Pulezidenti, gavumenti enebbye ettaka lya Buganda. Babbye ettaka, si bwe nandabulwa temubonaabona na babbi battaka. Nkiddamu nga Pulezidenti wange azze oli bwe yajja yagamba mbu akakazi sifaayo kankirope wa Pulezidenti. Sabo Pulezidenti, omulembe gwa Museveni gutubbye ettaka. Tukusaba ojja otutereereza ensonga z'ettaka Mukama wange. Mukama wange Pulezidenti, simanyi oba neetuminkiriza abantu bano boolaba bakola mu makolero. Palamenti yakola etteeka nga n'obunafu nalyo olinafu, nga tugamba nti wakiri omuntu asembayo sasulwa ssente ntono bamuwe minimamu weege emitwalo 10 naye Museveni yagaana olissaako omuki. Mukama wange bwe mpite n'abantu bano mbagamba nti mu nnaku zo 10 ezisooka obwa Pulezidenti ogenda bbawo etteeka eriramula amaanyi gaabwe obulungi. Tolwananga na kirowoozo kituukidde mu budde bwakyo. Bobi Wine Kyagulanyi, kirowoozo kituukidde mu budde bwakyo. Buli wogenderera omulemesa ate oyamba muyambe. Kale teebereza abamulemesa luli otuuka wano kati bamuyambye ate n'akomawo nga muli bangi ate nnyo. Abamuyiseeyo mu nsiko ate bagenze kwerabisa nti Uganda eri buki. Mukama wange wano bayitawo Rwanda. Nyabanzaala Justina Nakatomawe mukagalamidde wali era Ssebo ndowooza awulira, abafuwe baba bawulira. Maama towummula.
Eginatiyo Salongo Lumala muzzukulu wa Tomusange Embuto Njawule Senta Mugofu ndi ku kaalo ndi ku kaki ndi ku kaalo sabo bano bayitawo Rwanda Kisingiri jjajja wa Kabaka yalaba abasajja Abanyarwanda n'abawa ekyalo kino n'olwekyo tukolimira omuntu yenna ayagala okulowoozesa Abanyarwanda nti eyabaleeta mu Uganda mbwera bwavaawo bagenda kino ekyalo bukyanga kibeerawo bakiyitaani bakiwa abantu ba Kabaka abaki waliwo obuzibu n'olwekyo tewali buzibu sebo president kuno kwali awo wetubaagalira ddala awo mwalaba embaala abagisu kye baakola kaakati mmwe twagala muddemu amaanyi kubanga ebiseera ebisinga mugenda ne mulowooza nti yiyi ffeffekka abaagala enkyukakyuka munnange si mmwe mwekka eggwanga lyonna Uganda yonna yakoowa yakola ki bakoowu baakoowera ddala kaakati onobona Mboze ripooti gyatuwadde abo abatalonda mwami Kyagulanyi pulezidenti waffe baalondaani